Lw'ekiseera nga ssenkaggale w'ekibiina ki DP Norbert Mao tayogerako eri bannamawulire olwaleero ategeezezza nti obwanga kaakano abuzzizza ku mirimu gy'ekibiina okulaba ng'akitereeza oluvannyuma lw'olutabaalo lwe yaliko olw'okusiguukulula eyali sipiika paalamenti Anita Among okuggwa. Nkomyewo ku kitebe oluvannyuma lw'akabanga kuba tubadde n'omulamwa ogw'okusegukulula Jezebel abadde amaamidde Parliament. Nalemererwa okuwangula obwa sipiika naye sifaayo. Mao nga mu kiseera kye kimu yasigazza ekifo kya minisita ow'ensonga z'amateeka mu gavumenti ya NRM ategeezezza nti kaakano ekibiina waakukiwa obudde bulungi. Kati nkomyewo ku kitebe kutegeeza bannakibiina bonna tino ekibiina tulina kukitereeza. Oluusi oba okola repair oba ku kisenge ekisenge kyonna kyonna osooka n'okikuba ebitasobola ebitanywedde ne bigwa, all the dead wool will fall off. Mao nga y'omu ku baali bavuganya ku ntebe ya sipiika wa paalamenti y'e12 ategeezezza nti yasobola okuyimirira ku kigambo kye okuviira ddala ku ntandikwa era nga wano asekeredde abaali ku ludda lwa Anita Among naddala bannakibiina kye ekya DP. Banna DP muddemu amaanyi, muddemu okwekkiririzaamu nga mujjukira ebyafaayo bya Uganda n'ebya DP. Muleme kubuukira buli kintu ekitambula. Bannaffe abaabuukira ekigaali kya eyali sipiika mukome eweeka, ensonyi temuzifuula busungu. Mao alina by'ayogedde ku by'eddembe ly'obuntu. Okutulugunya omuntu yenna kimenya mateeka. Okozesa amaanyi agasusse ng'okwata omuntu kimenya amateeka. Okusiba omuntu n'otamutwala mu kooti oluvannyuma lw'ennaku 2 kimenya mateeka. Kangateko na kino, okuyingiza omulwadde eyeetaaga obujjanjabi mu kadunkulu nakyo kimenya mateeka. Kiri mu Prisons Act. Ng'eggwanga twogere n'eddoboozi limu obutakoowa nga tukubiriza buli muntu yenna ali mu kifo kyonna eky'obuvunaanyizibwa ng'alina obuyinza, ffenna tugondere amateeka agaliwo. Ono era ayogedde ku ntegeka ez'okukyusa mu nnonda yakulira oludda oluvuganya mu paalamenti n'alaganga bo bwe bakkiriziganya n'enkola enkadde eriwo. Tekitegeeza nti tujja kkaanya ku buli kimu. Ogamba nti eyakutte ekifo ky'omunaana ate ekibiina kye kireete leader of opposition, tulinze batumatize. Naye nga ffe tulaba nti ffe nga DP tetutya muntu yenna kuleeta birowoozo bye kubanga tulina obwongo obutunuulira buli nsonga naffe ne tukuwa ebirowoozo byaffe. John Maido ne Kyambadde Shadrack Joshua be bakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.